mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe onakwenye tunulire obuntu obwo buli mu njala obwo bwa white obuntu obwo bw'obulaba mu njala zo kimanye nti olina olutwe. Ebiseera ebisinga waliwo olutwe lusukka ne lutuuka n'okufulumira mu njala zo. Buli wolaba obuntu obwo bwa white obwo mu njala zo kimanye nti olina olutwe nate olw'amaanyi. Olutwe lusumbuwa nnyo abantu abasinga nno mulina olutwe. Olutwe lwe luba lutya? Olutwe ye muntu abeera ayogebwako, oyogebwako ebikyamu kusinga abeera bakwogerako ebyo ebitali birungi. Buli kaseera babeera bakwogerako naye nga bye bakwogerako tebiba birungi. Basobola okuyita omubbi. Ekintu okibula ku kitundu nga tebannafuna mubbi basooka kiteeka ku ggwe. Bw'oba otambula mu kkubo tugeze ng'oyita mu kitundu mw'obeera buli woova emimwa gisigala ku ggwe basigala bakwogerako naye nga bye bakwogerako ate nga tebiba bituufu baba bakussaako buseebyo ebitali bituufu. Kale bakuteekako nnyo omumwa naye ng'omumwa gwe bakuteekako bakwogerako ebyo by'otakoze, bakussaako emisango gy'otakoze, bakussaako emize gy'otakola. N'olwekyo olutwe lubi nnyo bakwetikka buli kaseera. Osobola okunaaba ku ddagala lino liba lijja kuyambako okuggyako olutwe. Olutwe ddagala lingi lisobola okuyamba okuggyako olutwe. Ekirala osobola okunaba ku ddagala eryawamu kye tuyita ekyogo. Eddagala eryo nditaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Kyayiti. Osobola oddifuna n'onabako ku ddagala eryo eryawamu. Kakati beera ng'onaba ku lino likuyambeko okuggyako olutwe. Osobola okufuna akambula kaggyeko obulanda kateeke mu bbaafu, ofune akeeyeeyo kateeke mu bbaafu, ofune namirembe naye muteeke mu bbaafu, ofune ne muleke funa obukola bubiri. Eddagala eryo liteeke mu bbaafu bulungi nnyo, teekamu amazzi liyenge, funawo dde obeere ng'onaabako. Beera ng'olinaaba ng'oliddiŋŋana tolinaaba mulundi gumu. Osodde naaba emirundi ng'esatu, ena, bwe kityo kisinziira lyoba osobodde okufuna. Kati mu kunaaba wano osobola okwogera, osobola okugamba nti kano kambula kannyambululeko olutwe, kano keeyeeyo kanjireko olutwe. Ogambe nti ono namirembe njagala mbeere n'emirembe mu bulamu bwange, ye namirembe oyo. Beera ng'oyogera ogambe nti buli anteekako omumwa njogerako bye sikoze abeere nga nvaako andeke mbeere n'emirembe mu bulamu bwange. Beera ng'oyogera bw'otyo nga bw'onaba ku ddagala eryo lijja kuyambako okuggyako olutwe. Kati obwo bw'olaba mulwala bujja kukula butambule buveeko, tebugenda kudda. Era buli w'olaba ng'olwala lwo buli we lukula lujjamu obuntu obwo obweru kimanye olwo lutwe. Bw'onaanaaba eddagala bwe bunaakula ne bugenda n'olwala tebugenda kudda. Mukitegedde? Munaabe ku ddagala libeere nga libaggyako olutwe. Ligenda kuba libayambako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.